Dr. Fiona Nyamutolo oli Maya Musuza babadde family mu nkuuka era nga banyenyagali banjole naddala oluyimba omukulu Edisa Musuza oyavuddeyo kubanga performinga ku stage oyo gwe bayita supportive wife atera nnyo kubaawo kubanga supportinga baawe era nga baawe byakola bimunyumira oyo mukyala Honorable Fiona Nyamutolo ali so lively ali so social era twamulabyeko ne mwana muwala Shira Price bibino ebimu ku ebyo ebyabadde mu nkuuka naye nga tuvuddeko eyo tulaba nti omukulu Edisa Musuza waliwo eyabaddeko ku interview nga bamubuuza nti ye oneesonyiwa ddi omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP n'abakakasa nti nze omwami oyo simulinaako buzibu singa akola ebibye n'alema kubanga atulumbaganya naffe tulya kubanga teri amulumba nti yakola ebibye atwesonyiwe nti naye alemeddwa okutwesonyiwa n'atulumba n'akola kintu nzo oba olaba nga nvuddeyo omwogerako abayina naye kyatwogeddeko. Eddie Kenzo tuli mu mwaka mupya 2025 omuntu agenda agamba nti gwe tosonyiwa tosobola kufuna mutima osonyiwa Bobi Wine. Nze simulinaako buzibu senga abatasse kuyingirira mulimu gwaffe era buli watavaayo okutukuba kutulabisa mu bantu oyinza kumbulyanga nina kyemwogerako ye buli wawulira nga zayogerwako nnyo ng'avaayo abukirafu naye ng'akimanyi tuli ku mulamwa eriyo abayimbi abafa nga bafanjala mwana wa maama nga yafanjala nga yatya ogenda okusaba omunye ewa neiba oba ekyokulya enjala n'emuluma ekyenda nekyesiba ne bawoza alusa ne bawoza biki naye nga mmere yeyabuze ye bali abayimbi nga bafanjala ssebo so mubosonyiwa kuno omwaka taliimu mubosonyiwa kuno omwaka siyabimuako obuzibu naawe nze njoge muddamu yayogedde osegeze obuzibu bwe mulinako sigama mubuwala nze famire y'olumusi eyange kuba tuvudde wano era n'abaana be baagala nnyo ne baganda bantu bange naye ye alina kyayisaawo ng'ate akwata ku atunafuja mu bawagisi kitegeera ekintu ekyo bwatyo bwayogedde ate nga munange era nga tweyongerayo nga tugenda mu maaso tulaba nti 2026 era tugenda mu kalulu general election tugenda londa ba MPs londe ba president nga bulijjo naye Mwami Kasiko agambye nti mu Uganda tetulinamu opposition nti opposition gwe tulina y'omuntu omu yekka mbu position abantu ne balowooza byasaaga kati olunaku olwaleero biri awo opposition mu Uganda ye Bobi Wine bw'okwata Bobi Wine yekka omuntu omubaati ye opposition abasigadde bw'owulira ebibwogerwako dealing ze babeeramu n'ebisigadde bonna if we are to go by what we hear and see Museveni yabagula dda. They are a total waste of time. Mulimu abamu bajjanjabye just divert. Kati gwelindako kati nze saawe eno benkubuulira. Saawe eno waliwo already kati kankwe camp. Waliwo namyalo bagenda sponsoringa. Ninga ba opposition. Already they are in bed with her. Nti aba MP abayinayo balinga 200 agenda ba sponsoringa against NRM candidates nenga era ekyo already kiri sanctioned by the president. Ezo sente ziveewo kati waliwo ate general race bajjo sponsoringa wabaawo be bagamba mbu bano ba first lady ye yabaleese ne wabaawo be bagamba abamuhozi ne wabaawo ate abamu 7 president ababe kalatawo ne tulyoka tugenda mu bibiina nti NRM yaleese so tulina ababeerawo ku independent ng'omulaba sente zaateeka mu kalulu n'omubuuza mukama wange sente zivaawa kuba kati nze nina abasajja abaagala okwesimbawo naye ng'omulaba akugamba Kasuku nina akazimbe kange ngenda otunda wali era nina omusajja kati yatunze nanga Kasuku jangu tukole pulaani ompe budget yo yatunze akazimbe ke billion
atogenda biyingira motandika nze ngenda mukolera campaign tomukolere campaign naye bwe tunatuuka mu ballot paper ati nze ogwange gwe bw'olaba nti Bina Baby ayina numbers Bina Baby yagenda kukolera kyalowooza numbers ze kyezikola naye wangamba politics wamuvaamu ate kati tugenda mu politics season ya politics ya bululu yagamba ssente alowooza ssente omuntu yenna ajja mu bululu njagala ssente siyina muntu gwe ngenda yisizaawo bwerere kuba naffe kati wano tulina omukisa ogaggawalira so kati otegera kyenkunyonyola bakunyonyodde atwalabiiko emboozi ey'omukyalo oyo Hajjati gwayogeddeko nti balina bayagala okufujirira ssente naye nga nabo ba opposition naye ng'omukyalo oyo tukimanyi nti wa NRM era kyekyo omukulu Kasuku kyagezezaako okutangaaza ati bw'otunuulira ebintu ebigenda mu maaso bonaawe oteekawo question mark n'ogamba nti nedda kino na kino waliwo ate ekiri bwe kiti naye nga byonna bigenda mu maaso ate mwakitegedde mbu waliwo olutalo wakati wa Shalom ne Junior simanyi kyo oba obuzibu buva ku ki naye nga bali mu kwefumita ebigambo naye nga sina kutuwala mu ntalo za mukulu Tamale Mirundi Junior ne Shalom kasooke kutuwaleko ewa mukulu Bidandi Sali ono nga tata wa Bebekula eyategeezezza nti munnange essaawa eno ne bukya ng'alidde ekya pulezidenti w'eggwanga Uganda era agamba nti avaayo obukulu n'aba nga abuddiza pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alina ensonga ze naye ensonga si zaawe bibi singa ofunyemu obukulembeze katugambe ennaku nga 2-3 ng'omukulembeze w'eggwanga ki kyewandiyagadde okulaba nga kikyukamu ngabadde ng'omukulembeze w'eggwanga saawa eno Honorable Bidanisa ne bamulangirira nti ye mukulembeze w'eggwanga ki kyewandiyagadde okulaba kyabalangirira nti nze mukulembeze w'eggwanga nga Museveni akyali mu nsi noga nti mwebale nnyo mukulembeze buddiza Museveni aishuwa nze nkyogedde oga mwebale nnyo abantu ba Uganda naye era olwokuba ndina omuneesizi obwenkanidde awo njagala mwongere okuneesiga nti buubuno mbukwasiza Museveni fakiti abamu bagamba Honorable Bidandisa buli lwetuuka mu campaigns bavaayo ne bagamba olaba ne Honorable Bidandisa yagamba olinake weekoledde akantu ako wava kuki olina abaana londa President Museveni yeka ayinza okubikukuumira kuba bugagga bwo oyagala bubeere nga tewali abaganda abaana bo oyagala obeere nti no tewali abagize eki kati noba byagala katono nnyo wava kuki okwogera ekintu ekyo anje wava kuki eng'ombe eyo gijja kuki no of course ogamba I had confidence in him embeera okusinziira ku mbeera bwe yali I had a lot of confidence. That's why I opted to kugamba okubeera naye kukola naye naye mu kampayini omanyi muleetamu obuntuntu olowooza nti okusika abantu oli bwalowooza kubanaga nti owaye ebintu byange ebyo ntala ate ziddemu ate bajje baluutinge bidano nayinza okubanga mutuufu omanyi ogenze n'ogamba nti President Yoweri Museveni ng'akyaliko ngamba nti mwebale nnyo bukulembeze mubuddize President Yoweri Museveni ate bw'aba ng'avuddeko kikyosookera kukola ng'ofunyemu ng'oba bakukwasizza obukulembeze bw'eggwanga nga ne President Yoweri Museveni avuddewo taliwo kikyoyinza okusookerako kyewandiyagadde okulaba nga kikyukamu
kustandinga bulungi nnyo policies zenga bwe zibadde n'okulaba nti tugenda mu maaso. Manya ekigambo ky'okumala gakyusakyusa newankubadde gwe olaba nti kiri ekyandibadde kisingawo olina kulowooza nnyo olina kulowooza nnyo olina kupreparinga nnyo kuba buli kimu nokiteeka nojja progressively mpola ng'ogenda okigera okikyusa ebuddala nga nti nze ngamba gaali mwebale nnyo naye agende mu maaso nti ndowooza nti akyanzijukira nti eriyo bidandisali. Honorable, wakoma ddi okwogerako ne President Yoweri Museveni n'okumulabako oba n'okusisinkanako ebbanga ddene? Ebbanga ddene nnyo, ebbanga ddene. Bino ebyebisinde ebimeruka abaana abato, kuba abaana abato baagala taking over, bagamba nti kati mwe ebiseera byammwe byali byebyo, ebisinde kati byagala nabyo nga bikulemberwa Bobi Wine okusobola okulaba nga nabo bajja ku bukulembeze. Ekyo kyo gwe w'amagezi kifa abavubuka abalowoleza mu ebyo. Those are individuals. Era buli mulembe gubadde n'abantu ab'engeri buli mulembe gulina ebyabwe. Buli mulembe gwalina ogwabwe. Abaana balaba Bobi Wine kati nga y'omukwabo naddala Buganda bwerina. Abamu bagamba nti yaliwo kati nti ebifuzi byafuuka bya kiyaayi. Nawange tondesa luyombo na Bobi Wine mutabani wange. Ekigambo kya Bobi Wine n'obukulembeze bw'eggwanga eriemu ku jokes zoyinza okugira mutabani tofaayo naye ebanga joke. Wewe Honorable tweyanzisa obudde bw'otuwadde Honorable. Kale Osanga nafuna olunaku olulala n'enzija ne twongera okuwayamu. Weewaawo wabwanti ebyobufuzi bye bingi ennyo ennaku zino ate Honorable ye kubanga nebyenna badde nganya okugira era obinyingizaamu tugenderaawo. Obiwulidde jjukira omwami ono yaliko minisita mu gavumenti eno yennyini gye tulimu era n'atuuka okulekulira ye n'omukyala Miriam Matembe oba owokusatu yali ani ne babulekulira nga balabye Uganda, paramenti ya Uganda ejeewo eby'ettamu presidential term limits ne babirekulira ne bagamba tetugenda kuddamu kwesimba. Naye owaayi ayina ensonga ze nga wazinyonyodde ate njogera ekindeke kye nga tweyongerayo olwa nga tuvuddeko eyo ate waliwo statement omukulu MC Cats gye yakoze nzijukira bulungi nga njibawa statement eyo wabula teyasanyusiza bangi. Olunaku lwaleero bavuddeyo okumwanukula. Bobi obulemi nga ffe mwendo ngo tugitunze naye gwasooka otutunda. Bwayingira parliament tewatuyamba. MC Cats Mwami Katamba oli musajja mwogezi mulungi, oli omu ku ba media personalities bempa ekitiibwa, but this time round wayokyezaamuko. Nze DJ Neo official nsinzidde wano kazigo kange okutegeeza nti si buli muntu agenda we bajjula nti afuna omukisa okulya ku mmere ebejjulwa mwaka akaseera. Era nga ne live example ngenda gikwewerako gwe kennyini. Tigwe MC Cats gwe CEO wa Cats Music era nga okola emu ku media houses ezisinga okubeereza amaanyi. Naye ngenda kubuuza ekibuuzo, fiye ali mu Cats Music
oba Victor Rose bebasinga airplay ku media house kwokolera. Yes, I agree. Bobi Wine yagenda mu parliament nabera member wa parliament ekisanja kiramba gye emyaka 5. Oclaiminga teyabayamba nga mmwe bana bituno banga mu abali mu music industry. Naye ekibuzo kinti wali yagala akuyamba atya. Gwo mukube media personalities bembadde mpe ekitiibwa ebbanga lyonna mu ndongo naye atengera tandika okubuusabuusa entegeerayo. Kubanga gwe gw'omu ku bantu abadde basinga okuba campaign ey'okugenda eggulu. Era mmwe bamu ku bantu abasooka okugenda eggulu Cats ne ttiimu yo. Ebbanga lyonna lye mugendedde wa Genosale mubadde mwogera ku copyright oba mubadde musaba busente. Kye mugamba Bobi Wine nga yo omuntu omu yasobola okuyamba music industry okusingamu abantu abangi abagirimu. Bobi Wine statement yakoze yabadde simple. Yabagambye nti mmwe nga mmwe bana bitone banne temuyambyeko naye nga ate mukimanyi nti government yamustopping okuyimba. Era Bobi Wine wagambye nti no mwatunda industry kwe kubanga mwa ebintu ebisobola okuyamba industry ogenda mu maaso mwabisula gwa nagamba ne mufa ku kintu kimu mbuto zammwe. Kitegeeza abaana bemugenda ozaalo oba abaana abagenda okudda mu generation edako tebagenda funa mu music. So nga singa sazo mubadde mukubye ekikopo kya copyright. Copyright lo neteekebwa mu nkola. Osanga abaana abaddako oba generation eddako yali badde yenyumiriza mu ndongo. Osege nemwe mugende wasale musaba busente mukola biki. Anyway, ogambye Bobi Wine yatunda music yasooka okutunda music industry. Bwe bamu stopping okuyimba mu lwaki temwavaayo ne mukola campaign ti Bobi Wine bamukiza dde mwayimbe. Mweke nyini Bobi Wine mwamuta. Kati mwasigaza kimu kanjogere ku Bobi Wine Museveni ampeye emiliyoni 10. Kanjogere ku Bobi Wine Museveni ampeyo kasente. Mwagala abakolere ki? Kati situleke. Kola byolino kola twesonyo tuveeko baba. Wabula ensonga z'abayimbi simanyi na kumanya oba binagwa bityo oba binakomenkeriza bate naye bo nabo balemeddeko bagamba nti balwanirira byabwe era babaleke nti babaleke. Abamu bavaayo ne bagamba nti ffe tetulina buzibu ne Bobi nti Bobi yakola omulimu gwe alwanire ekya pulezidenti nti era ye walibanga ayiseemu bo beeteefuteefu okugondera ebiragiro bye byaliba ataddewo nti bo tebamulwana nti ye anoonya akalulu ayitemu mbu wanaaba ayiseemu tebajja kumujeemera. Amateeka gonna ganaaba asizaawo oba ganaaba ataddewo mbu bajja kubanga bagagondera nga pulezidenti w'eggwanga nti bajja kubanga bagonda era bajja kubanga bali wansi w'ebigere bye. Naye bikwata ku mulimu gwa music. Bwe binaagwa bitya nze bwendi okubanga nga batuusaako. Adde njogedde ku nsonga ya Tamale Mirundi Junior ne Shalom bano bonna betwogerako ba Boys Dormitory naye waliwo ebitali kubanga bitambula bulungi era nga batandise okubanga beyisizaamu eggaali naye abantu abamu bagambye nti abo tubamanyi bajja kweyogerera naye obudde bujja kutuuka oba oliyawo batereze ensonga bazigonjoole baddemu buto. Abantu bange bano ennaku ennumira ddala kubanga bombi bantu bange saagala beeyiseemu ggaali naye baaba Junior leero abadde mukambwemu eri Shalom ate nga bonna bantu bange naye ekirungi kya wano abantu abali mu midiya bonna bwe beeyisaamu eggaali kyansezza okuddawo ziri 10 ku kinnaakyo. Nze mmanyi bajja kufuna kapano we batuula awo bagende ku Vibe Live Surugi batuule naye nga munaayi nze nno saagala batabuke wadde. Tuuza obiwulidde naye nga kyetumanyi nti oba oliawo bajja kutuula balina kasuku ajja batuuza bagonjoole ensonga zaabwe oba ziwulirizeemu kyonna kitali kubanga kitambula bulungi oba oliawo bajja kubanga bakitereeza ebyo bibaamu ne mu families bibaamu naye obudde butuuka ebintu ne bigonjoolwa. Oli ku NCK TV munange oba oliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go tukyalina mangi nnyo nyini ddala naye nga kyesobola kubanga mbuusa amaaso kubagaliza omwaka omujja omulungi
era mukama abawe kye musinga okubanga mwagala. Happy New Year 2025. Mbagala nnyo, mbagalira ddala tamuva.